Muno bakkiriza abatuuze abalina obusobozi okussaamu ebitimba omulundiro ebyennyanja biyite fish cages bye basuubira nti bigenda kuyamba nnyo ebyennyanja okufuna obudde okuzaaliramu nga tebitaataaganyiziddwa ate nga mu kiseera kyekimu n'akatale k'ebyennyanja kagenda kuddamu okutumbuka. Okusinziira ku avunaanyizibwa ku by'obuvubi e Masaka, omulimu ogw'okuvuba guserebye bya nsusso era kati ekisingako okubaamu omulamwa ogw'okuzza engulu kunaaba kubironda. Gesa agamba nti wadde okugula ekitimba omulundiro ebyennyanja kutwala ensimbi nnyingiko, kyokka omuntu eyanyigidde mu mulimu guno teyejjusa olw'ensonga nti afunamu nnyo mu bbanga eritaweze wadde omwaka ng'amaze okussaawo ekitimba ekyogerwako. Omulimu gw'okulunda ebyennyanja okusinziira ku Gesa gwetabwamu abantu babiri nga kuno kwe kuli nannyini kitimba ko ne gavumenti era nga yo gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo kwe kuleeta ebyennyanja n'ebisa mu kitimba ekibeera kimaze okussibwa ku nnyanja olwo nannyini kyo n'atandika okulabirira ko n'okuliisa ebyennyanja ebyo ate nga wayitawo emyezi 9 n'alyoka akungula ne yeefunira omudidi. Etwala ebyennyanja mutwalo kitono nnyo okussamu ebyennyanja mutwalo gumu. Kati obanga osaddemu ebyennyanja ebikulu engege nga zibadde enkulu grams 20 grams 10 mu myezi 6 oba okungula ebyennyanja ebyo. Kati oba otaddemu omutwalo osobola okufuna makati we kilo 1000 kilo 1500 akafo kano zitaani 4 oba taani 5. Omu ku beenyigidde obutereevu mu mulimu guno ye yabadde omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Masaka, Frida Kase Mubanda, era ng'alumiriza nti newankubadde ebbanga lyabadde mu palamenti aliko bingi by'azaakola okuyamba bannamasaka okubbulukka mu lunnabe lw'obwavu, kyokka embeera y'obudde ebalemesezza okufuuka abawanguzi, nga n'olwekyo ekirabika okusingako naddala eri abo abatalina busobozi kwe kwenyigira mu kulunda ebyennyanja kubanga kakatale